Kamalabyonna wa Buganda ow'ekitiibwa Charles Peter Mayiga asabye gavumenti okussa ekitiibwa mu ddembe ly'obuntu naddala eri ab'amawulire ng'ebawa obukuumi obumala mu naddala nga bakola emirimu gyabwe. Bw'abadde asinkanye bannamawulire abagasakira Emmengo enkya ya leero ku mbuga enkulu e Bulange Emmengo, Mukuumaddamula agambye nti obuweereza bwa bannamawulire mu nsi eno butaataaganyiziddwa nnyo abakozi b'ebikolobero abalina obuyinza, bw'atyo n'asaba bino bikomezebwe mbagirawo bannamawulire bafune eddembe lyabwe. Nga nsaba gavumenti eyongere okussa ekitiibwa mu ddembe ly'obuntu mu 2023. Eddembe ly'abannamawulire nalyo ligwa mu ttuluba ery'eddembe ly'obuntu. Gavumenti bwe batessa kitiibwa mu ddembe lya buntu ne bannamawulire tebajja kuba na ddembe. Kale bannamawulire basaana okwongerwa ekyanya, bawandiike, boogere, basaasaanye amawulire ge baba basase okusinziira ku bye baba balabye. Bwe tuba tetwagala ab'amawulire batuwandiikeko bubi, tulekerawo okukola ebibi. Naye bwe twekola obusolosolo bajja kutuwandiikako, era bwe tukola ebikyamu bajja tuwandiikako. Bw'oba nga toyagala bakuswaze nti wakunkumudde ku kkubo, tokunkumula ku kkubo. Ensonga eyo nkulu. Mu ngeri emu Katikilo awadde bannansi n'ebitongole ebyenjawulo amagezi okwekwata bannamawulire mu buweereza bwabwe, kyokka n'abasaba obutateeka buli nsonga mu mawulire. Mukuumaddamula asabye bannamawulire okwewala amawulire agakyamuukiriza ensi, bw'atyo abakubiriza essira baliteeke ku mawulire agatwala Buganda ne Uganda mu maaso. Mwongere okuba n'obuvunaanyizibwa mu mwaka ogujja bwe muba mufulumya amawulire, era muzimbe amawulire ago agazimba eggwanga. Amawulire agakyamusa gasaasaana mangu. Omuganda agamba nti ekibi kikira eŋŋoma okulawa. Eggulire lino erikyamusa ebbi lisaasaana mangu, naye terizimba ggwanga. Mulina okuba n'obuvunaanyizibwa. Nammwe mwetaaga okuba mu nsi ng'egenda edda mu maaso. Ate mmwe mulina ensi eyammwe ey'abannamawulire gye mubeera. Naye bw'obanga gwa mawulire gw'owandiika buli lunaku oba gw'ofulumya, ne bwe kinaabeera ku mutimbagano, ne bw'onoobanga gwa mawulire ogakolera ku mutimbagano buli lunaku nga amawulire gw'ofulumya ga mwana kuluma mbwa, omwana okuluma embwa amawulire gasaasaana okukamala. So embwa bw'eruma omwana, bw'abeera nga Muhammad byayi byafulumya bya mwana kuluma mbwa buli budde, tajja kuzimba ggwanga. Minisita wa Kabinenti amawulire era omwogezi w'Obwakabaka ow'ekitiibwa Nuwa Kiyimba yeebazizza bannamawulire olw'okufuba okuweereza mu mbeera ey'obugubi omubadde endwadde enkambwe omuli ekirwadde ky'Ebola wamu n'ekirwadde kya COVID, kyokka ne basigala nga baweereza Obwakabaka. Tusaba Omukama nti ate omwaka 2023 enteekateeka tulina y'amaanyi nnyo ey'okwongera okulaba nga tugenda mu maaso ate n'okwongera okunyweza obumu nga bannamawulire abasaka amawulire ag'embuga naye nga bakolera mu mikutu egy'enjawulo. Mukama wange nzikiriza neebaze nnyo ab'amawulire bano nti tutambulidde ddala bulungi nnyo, era nnyongera okuwera nti ate 2023 kigenda kusukka. Bannaye mwebale nnyo, mwebalire ddala okuba nti musoosowazza amawulire agava embuga, muyiyeewo omubiri era ettoffaali eryo eddene lye mutadde ku Bwakabaka tubeebaza nnyo, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Bannamawulire abagasakira Emmengo nga bakulembeddwamu ssentebe waabwe Anet Nalubwama beebazizza nnyo Katikilo wamu n'Obwakabaka bwa Buganda olw'okusiima obuweereza bwabwe n'okubassaamu obwesige, era bano beeyamye nti baakugenda mu maaso n'okuweereza amawulire agafa embuga okugatuusa ku bantu. Kyaddaaki okusika omugwa mu bannamawulire abakolera mu bbendobendo ly'e Masaka abatabibwa ekibiina kya Sobuja kuweddewo, omubaka wa gavumenti atuula mu kibuga Masaka bw'akkaanyisizza ebiwayi ebibadde mu kusika omugwa, era bataddewo akakiiko ak'ekiseera akagenda okulondoola wamu n'okugira nga kakulembera ekibiina kino. Omusasi waffe Nsubuga Muzaffalu yalira ebisingawo.
Bannamawulire bano okutuuka ku kukkaanya basinzidde mu lukiiko olutuuziddwa mu woofiisi y'omubaka wa gavumenti atuula mu kibuga Masaka Ronald Katende Kinene era nga yakubirizza olukiiko luno gye biggweredde nga bannamawulire bano ababadde tebali makambugu omubaka wa pulezidenti abakkaanyisizza era wateereddwawo akakiiko ak'ekiseera akagenda okuddukanya ekibiina kino ekya Sobuja era kakole ku kutegeka okulonda obukulembeze bwa bannamawulire mu bbendobendo lino ery'e Masaka mu bbanga lya myezi 6. Akakiiko akalondeddwa kakulemberwa munnamawulire wa CBS Tomusange Kayinja, amyukibwa Farish Magembe, omuwandiisi ye Kutamba Wilson, ate omuwanika ye Sebuufu Matiya, ate owa Pokopoko ye Kayondo Margaret, Male John owa CBS Manduso yakwasisa empisa, ate omwogezi w'enkambi ey'amagye ag'ekasijjagirwa Sekito Ibrahim Kasule ye muwi w'amagezi ku kakiiko kano nga ne Community Development Officer ow'ekibuga kino eky'e Masaka naye ateereddwa ku kakiiko kano era Secretary General alondeddwa Kutamba Wilson alagiddwa akole register ey'abannamawulire bonna mu bbendobendo lino ery'e Masaka era kikaanyiziddwako nti aneetaba mu kulonda obukulembeze obw'abannamawulire mu kibiina kino ekya Sobuja alina kuba nga memba wa Sobuja ng'asasudde emitwalo 2 egya membership fee era akakiiko kano kagenda kukola alipoota bwe kagimaliriza kagitwale mu woofiisi eya RCC ow'ekibuga kino eky'e Masaka n'oluvannyuma bategeka okulonda era ssentebe ow'akakiiko kano alondeddwa Tomusange Kayinja asabye bannamawulire banne mu bbendobendo lino bafeeyo nnyo okulaba nga bakwatagana era bejjemu omuze ogw'okuvuma bannaabwe. Omubaka wa pulezidenti atula mu kibuga Masaka Ronald Katende ku nsonga eno ategeezezza nti agenda kukola kyonna ekisoboka okulaba nga bannamawulire babeera bumu. Ebyetaagisa byonna bye tulowoozaako n'ebirowoozo byonna bye tulina ng'akakiiko ako kabirina okugenda okutuuka obituwa nga tumaze okuteekateeka bulungi abannamawulire baffe. Ensonga y'abaana baffe abavuma abato, bannamawulire baffe abavubuka abato abavuma bannaabwe, ofiisi yange egenda kutwala omutawaana okwogerako nabo. Nina obwesige nti bajja kukakkana kubanga vubuka lye libatawaanya n'abamu oluusi enkuza gye baba bakuzaamu ye yeetaaga okuyamba. Ku lwa CBS leediyo y'obujjajja Nsuubugamu Zaffaaru. Gavumenti ya Uganda yeebazizza nnyo Bwakabaka bwa Buganda olw'okugikwasizaako mu kaweefube w'okusitula n'okutumbula embeera z'abantu mu disitulikiti y'e Mubende. Abantu b'e Mubende bafunye ku ssanyu oluvannyuma lwa gavumenti okubaggyako omuggalo kwe babadde okumala ebbanga olw'ekirwadde ky'Ebola ogumalidde ddala ebbanga lya myezi 2. Bino omubaka wa Pulezidenti Rosemary Byabashayija byogedde mu nsisinkano omumyuka asooka owa Katikilo w'ekitiibwa Profesa Agitwa Kawase Kigongo gy'abaddemu n'akakiiko akalwanyisa ekirwadde ky'Ebola mu disitulikiti y'e Mubende. Omubaka wa Pulezidenti Rosemary Byabashayija abuulidde Katikilo nti Obwakabaka butambulidde wamu nabo mu ngeri y'okusomesa n'okumanyisa abantu engeri y'okwekuumamu ekirwadde ky'Ebola nti era y'ensonga lwaki ekirwadde kino basobodde okukirinnya ku nfeete. Oba omulimu gwe mukoze okulaba nti tukwatisa wamu ng'eggwanga okulakulanya abantu b'ekitundu kino. Tubadde tulaba nga puroguramu ez'emmwanyi teriyimba ate naffe nga tugezaako okulakulanya abantu nga tubawa ensigo na buli kimu kyonna. Emmwanyi teriyimba ate ssebo w'ekitiibwa njagala mutegeeza abantu babawuliriza nnyo era bwe mwafuluma ne mugamba nti emmwanyi teriyimba nze bwe najja Mubende wano kumpi buli maka abantu balina emmwanyi zaabwe. Ono era atenderezza nnyo Obwakabaka bwa Buganda olw'amaanyi ge butaddemu okulwanyisa abaavu mu bantu nga bubakubiriza okusimba emmwanyi n'ebirime ebirala ebibayambye okweggya mu bwavu. Ssentebe wa disitulikiti y'e Mubende Muheereza Michael Ntambi yeebazizza Obwakabaka olw'amaanyi ge butaddemu naddala mu byenjigiriza mu disitulikiti y'e Mubende. Support given to Mubende district all aimed at improved service and delivery are shown below among others. Establishing of Mutesa One Royal University. So we were so grateful for this. Dr. Kajila Tateke, Incident Commander, agambye nti ebifo byonna bye babadde nabyo nga balwanyisa Ebola bibayambyeko bakoledde wamu n'abantu okusobola okumegga ekirwadde kino. Manya obuvuna obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange.
Mu katundu kaffe kano akamanya eddembe lyo omwana omuto tasobola kuweebwa kibonerezo kya kuwanikibwa ku kalabba ne bw'aba nga asingisiddwa omusango gwa nnaggomola nga munnamateeka George Musisi bw'annyonnyola. Okusinziira ku nnongoosereza yakolebwa mu tteeka ly'abaana gye bata Children's Amendment Act ya 2016 senga omuntu yenna avunaanibwa omusango ng'ekibonerezo ekisinga kyakuwanikibwa kalabba era kooti neeraba ng'omuntu oyo asaana ekibonerezo ekyo naye nga we yakolera omusango yali tannaweza myaka 18 kooti temuwa kibonerezo ekyo era tebamuwandiikako kibonerezo kyakuwanikibwa kalabba wabula baba muteeka mu kkomera okutuusa nga minisita akola ku byabalamuzi no bya ssemateeka awadde ekiragiro ekirala kye bayita minister's order naye ng'ekibonerezo kya kalabba baba tebakimulangirirako era tebakimuwa. Abakulira ekitongole ky'enguudo mu disitulikiti y'e Ntonde batuula bufofofo olw'enguudo eziweza kilomita 118 okugwamu olw'enkuba etonnya obutasalako. Omusasi waffe Kanwaji Baziwane yalina ebisingawo. Obuwumbi bw'ensimbi za Uganda 2.36 zeetaagibwa abakulembeze ba disitulikiti ya Ntonde okusobola okuddaabiriza enguudo eziri mu mbeera embi olw'enkuba etonnya nga erese ezimu ku zo ziguddemu. Akolanga akulira ekitongole ky'ebyenguudo mu disitulikiti ya Ntonde Yinginia Jordan Tindimwebwa alaze obweraliikirivu olw'enkuba etonnya nga abatuuze nga boolekedde obutaddamu okutambula olw'amazzi okwanjalira mu nguudo ezimu ne gatwala n'ebigoma ebiri mu nguudo zino. Ssentebe wa disitulikiti ya Ntonde Fred Muhangi agambye nti disitulikiti bali mu katyabaga olw'obutabeera na nsimbi ezirina okukola enguudo zino, bw'ategeezezza nti disitulikiti tebalina nsimbi eziweera ddala obuwumbi obubiri bwe bategeezezza nti ezeetaagibwa okuddamu okuddaabiriza enguudo zino. Ate enkuba nga nyingi nga bwe tugifunye naye banalya Ntonde ne bannayuganda mwenna njagala okubategeeza nti enkuba eno yaleese amakubo gaffe nga mafu nnyo. Twasabye district engineer agende akore okunoonyereza ku makubo gonna engeri gye gafuddemu n'atuwa amakubo kilometers 118 mu district yonna. Ze kilometers ezifudde nnyo ate obutindo bugenze maramu agenze amazzi gasazeeko enguudo ate ebyo byonna byetaaga sente agenze kutubarramu n'atubarra obumbu 2 ne milioni 36 ne sente zonna ezigwamu. So ezo sente nyingi banalya Ntonde mbeegayiride mujja kutugumikiriza kubanga n'obumbu 2 gwe tubujja ate buli mwaka tufuna milioni 281 mujja kutugumikiriza tukoleko mpola. Okula CBS nze Kalwaji Baziwane eri Ntonde. Obulamu bwe bugagga kutuusibwako Amref Health Africa. Dr. Yasini Sekidde annyonnyola ku bireeta amabwa g'omubulago. Amabwa g'omubulago agasinga gakwata organisms ze tuyita tonsils era nga tonsils zibeera 2 mu bulago buli mukono kubaako tonse emu. Kati tonsils ezo bwe zirwala tetugamba nti ziri inflamed, omusawo ng'agamba nti olwadde tonsillitis. Tonsillitis asooka yo yaleetedde obuwuka nga bacterias oba virus. Kati tulina tonsillitis owookubiri aleetebwa allergy. Waliwo abantu abamu nga mu budde obw'empewo omubiri gwabwe guzaala ekirungo kye bayita histamine ne kireetera tonsils zaabwe okubeera nga zizimba. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agacya Basafama gakutuusibwako Modern Tea, amajaani agalimu eddekende omuli aga kisubi, tangawizi ne vanira. Wanywedde kacaayi ka Modern Tea akawoomu? Gasange mu maduuka ne supermarket zonna. Modern Tea, your best choice. Nga bali wamu ne pikipiki TVS HLX CC 125 epakasa. Era kati osobola okugifuna ku kibanja mpola okuva mu Mmogo era gyeyune okuva mu Yuvrage ebbanda. Yafeesiza ekibiina ekiddukanya omuzannyo gw'okubaka ekya Uganda Netball Federation ne gye buli eno zikyali ku muggalo olw'ensimbi obukadde bw'ensimbi za Uganda 12 ez'obupangisa ezibangibwa ekibiina kino. Yafeesi zino ezisangibwa ku Aga Khan Building Kodi Kampala era ensimbi z'obupangisa za myezi 3 zezigibangibwa okuli omwezi ogw'Okitoba, Novemba ne Desemba nga buli mwezi gubalirwamu obukadde 4. Pulezidenti w'omuzannyo gw'okubaka Babirye Kityo Saala alumiriza gavumenti nti yalwawo okubawa ensimbi obuwumbi 3 ezaateekebwa mu mbalirwa y'omwaka gw'ebyensimbi 2022-2023. Ne gye buli eno woofiisi nyo zikyali nzigale era nga zaggalwa sabbiiti era nga zaggala ku balaza ya sabbiiti eno.
Bannaffe amawulire ag'essaawa eno kanga kuddire mu bufunze. Kamalabyonna wa Buganda ow'ekitiibwa Charles Peter Mayiga asabye gavumenti okussa ekitiibwa mu ddembe ly'obuntu naddala eri abannamawulire ng'ebawa obukuumi obumala nga bakola emirimu gyabwe. Gavumenti ya Uganda yeebazizza nnyo Obwakabaka bwa Buganda olw'okugikwasizaako mu kawufe w'okusitula n'okutumbula embeera z'abantu wamu n'ebyobulimi mu disitulikiti y'e Mubende. Abakulira ekitongole ky'ebyenguudo mu disitulikiti y'erya Ntonde batuula bufoofofo olw'enguudo eziweza kilomita 118 okugwamu olw'enkuba etonnya etasirika. Bannaffe ge gabadde amawulire ag'essaawa eno, tova ku CBS FM tukyakuweereza agundegunde omuteregga.